ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 nga musumba waffe yagamba tugenda kukyaza abazungu bava Ssebuku ku Yesu akwagala bajja gaba gaalubindi bagaba empeke kugamba abantu abalwadde babajjanjabe wano ku kyaki nti kale abantu ne tubagamba nga bulijjo nga tubabuulira akati olwo olunaku Yesu wansisinkana naye nga terunnaba kubaawo mu kyaki muno mwe nabeeranga naweleza Katonda n'omutima gumu naweleza Katonda nga tewali kyenkola kyengamba kino kyenjagala ku Mukama nga tekiriyo nga njagala kimu kulaba Katonda oyo gwe baŋŋamba naye nga amaze kufa Mukama waffe yeebazibwe. Nabeeranga mu kyaki nga mukyala musumba apangisa ebifo ebyokulimiramu nze gwatwala nennima n'enkabala naye nga nze alima ndi mugogge nensimbanga amatooke nsimba sukuma wiiki nensimba byonna n'atwala ewaabwe waliyo muzana mu nfuufu n'atwala nensigalawo. Yesu yeebazibwe. Katonda n'atunuulira omutima gwange. Akati bassebo ne bannyabo olunaku lwempona waliwo sinnabanyumiza nze nabanga mu kyaki mu abantu abakulu abali ku mukutu guno mumanyi kye bayita shaving naye nze nabeeranga weshavinga nga nkozesa eccupa ya bbiya nagironda enjatifu nga gye neemwesa okwemwa ng'eccupa nali neemwa n'embaaga ogunnya nga guvunda sikini yalinga omunoga nti buli kimu ekigikwata eyonooneka ng'ewavunda wawunya sinnya gwennyega byonna nali mbirina nga ndi mu mbeera eyo n'empale gye nayambalanga. Bassebo ne bannyabo olunaku lw'empona siremu abazungu bajja baava ku Yesu akwagala bamugiwulira Ssebuku nga teringa bw'okimanyi kati ebintu byadda nejjukira empeke zonkyamira bwe zaggwangawo musumba nanzizaayo nennona bwe zaggwangawo nennona oluvannyuma lw'emyezi 3 togimisinga ne bampa eza tibbi ezo nazo zaali nnyingi. Empeke ziri sibagambye zaali zandekya ensigo zaali zandekya ekibumba omuliro gwazo ezo empeke za siriimu bw'ozimira ennyo ne zikubeeramu nga ye Katonda awo bwe bulamu bwo zo zennyini ziva esukisa ne zifuuka kirwadde. Era omuntu kyalina okukola kwewala siriimu mutuukako bassebo ne bannyabo. Kakati olunaku lw'empona lwali lwa Sunday service. Abantu baali baweddeyo ku kyalo ky'e Kakoola Mutungu nga bonna bazze mu kyaki okufuna ebyobwerere eby'abazungu. Ku olwo tetwakuba ngoma kubanga musumba Emma yagamba nti tugenda kupangisa ebyuma bino bye tugenda okupangisa bye bajja okukuba tufune n'ennanga nga nze nnanga kiki sigirabangako sigiwulirangako simanyi byuma manyi bulokole obw'ekidigida n'engalabi. Akati ennanga bwe yajja kwajjirako omukubi w'ennanga ng'erinnya lye ye Tone abapangisibwa ne bajja ne ndaba ne ku microphone nali sirabangako kumbe eggulu liyitiddemu ebyo bye ndabanga amaalo gye ndi kuba gaali maalo. Excitement okuyimbira ku ekyo nembaka omuzindaalo ne bateekamu tune naye ng'ennyimba ze mmanyi nze nali manyi ennyimba zino tumutende nga bukedde naye nali nnyimba bino lugamba nti talemwa Katonda waffe talemwa talemererwa talemwa Katonda waffe talemwa. That was the song. Era gye nali ntendererezaako kubanga okuva edda nedda ezo zitwali tumanyi naye ng'olimba lumu ekitiibwa kya Katonda ne kikka ekitiibwa kya Mukama ne kibeerawo ku luyimba olwo era nga sirukyusa
kati n'akaseera ako nga ndi mu kuweereza Katonda lwe luyimba lwe nalina. Nayimba, musumba waali wali, mukyala we waali, abagenyi abazungu we bali, naye abagenyi baali babafuniddeyo obutebe buno obwa plastic, naye buno obuliko agakono bwe waaliwo bubiri, kuba baali omwami n'omukyala ne driver yali nga ye si muzungu. Kati abo bo nga babuwadde obutebe, abala bali kuli obwaffe obwa bulijjo, n'abagenyi bonna ab'oku kyalo abazze okufuna eby'abazungu. Kaakati natendereza nnyo. Ennanga eri bwe nawulira eddoboozi ly'ennanga ne mpulya tooni z'ennanga, nalinganga atali mu nsi n'abantu bano abatudde awo. Nabuuka mu bbanga, natuula, nazina mu mpale yange gyenyola gye nabagamba, ne wansi ndi mu bigere, bazungu bantunuulira. Engalabi zenkuba bulijjo engoma zo ziri wali, ow'ennanga agimanyi, akubye ennanga. Bassebo ne bannyabo nayimba oluyimba nga bwe tugamba n'akasamba neekagwa eri nga nsamba, nga netteka enkuba n'okugwa ogweri. Katonda n'ajja neegattirako awo nga bwe yakola mu mulembe gwa Yekosafaati ne ttiimu ye wakati mu ttendo, n'empaanyisibwa. Bwe twogera ku kuwaanyisibwa, okwanisibwa oba mu mubiri nga bantu balaba oli mu mubiri naye nga toli mu mubiri, bw'oli mu mwoyo era olaba byamuntu. Nze nali ntendereza Katonda nga ninga atudde naye, nga ninga amukutte ku mutima, ninga amutakula omutima, ninga ayogera naye, mpulira Yesu gwe njogerako mukwano gwange. Saddamu kumanya biri ku mubiri. Nabuuka emirundi ena. Omulundi ogwokutaano nziramu kasensi, ngenda owulira empewo ennyingira eno mumbufu nga muno gamba mususu, empewo ennyingira, nenziramu nembuuka neekasuka. Okudda wansi nawulira susu, omanyi susu ng'akuba ku kkundi bw'ati pu pu pu, akuba ku kkundi. Kumbe empale yagudde dda. Buli kimu kiri mu kutendereza Katonda, buli kimu kiri mu ttendo, buli kimu kiri mu kuyimusa Mukama. Buli kimu ku mubiri gwange. Ngenda okuddamu sensendera ng'abantu sibalaba. Abantu badduka. Nze wali mu kubuuka, wali busolo bubuuka, susu abuuka. Abantu bano abazze bano n'ebyobwereere ebyabalokole. Omanyi okubikkula nga babikkula kubanga kansali yabiveera n'ebiwempe eyo kijji kya mbaawo, nga buli omu waalinaanye wabikkula adduke. Musumba n'asigalawo, mukyala we n'abazungu n'abawala abakulu nga 3, nga buli omu antunuulidde abala balabiramu eri. Mukyala Musumba n'agamba kasse saaviisi. Ekyo nakiwulira kubanga abazungu baali bazze okubuulira, bazze ne samoni babavunule. Teri yalinya kitu. Ebyawandiikwa byonna ebiri mu Bayibuli muno bituukirira. Bayibuli gamba nti okwe kwa Mukama bwe kwakka ne bakabona tebaalimirira, kubanga bakabona be balina obuweereza, naye ko kuli kwejjidde tewali ayimirira. Nze kawuki nze naliwo, ng'eggulu lirimu nze likkiriza. Bassebo ne bannyabo, leka abantu bakunyoome, naye eggulu eryo bw'oba oli mwesigwa mu Katonda ako ng'oliweereza terinyooma. Nayimirira wansi empale n'ennema okuyola nga nkankana. Kati buli nkovu eri ku mubiri gwange nakati zenkyalina yatandika okuyiwa amasira, passes, amasira gayiika ku kituuti, ng'amazzi galinga bonoyira omuntu ebbaafu okutuula. Saamanya nti buli ekingwamu siriimu, agenda tibya, agenda ekibumba ekyalwala kiwona, empeke wonna weyanjokyanjokya ensigo, buli kimu kiwona. Olwo olunaku lumu empale n'ennema okuyoolawo, naye nga naye kangiyoole nga ntuusizza direction, nga nti akantuuse direction kuba nali abantu mbatunuulizza eno mu maaso, naye nga kati kankyuke mbe nga akutama, kokutama kwekukunama. Nakukunama bwe nti ekyo ne kiddusa n'abazungu ne bafuluma mu kijji, batomera ekijji, what is this? Era n'olwo oluyimba n'olwonduyina olwo ng'ebyo byonna mu ebiri, what is this? Ne badduka
nesigalawo dakiika zaabwera 10 n'okusoba ng'empale ennene nkaakana eggulu terina nzikiriza gikwatako kanswala ekimala nswalire eddala ntabire eddala n'emabega namaaso nanokunama waleme kubaawo n'omu eyeekwasa olwenjogerako ekyo kino mpulira bulala nnyo bassebo ne bannyabo empale nenjiwula nga wese eddakiika ezo eziwera nenzamu nenjifundira ow'ennanga yampitako si mulokole yajjidde ku byuma nadduka aba baakinga saddamu kulaba neesigala kazindaalo kenkutte biiti ngekola biiti yeggunda ey'ennanga tewalaliwa nenfundikira empale nenzamu nenkuba ettende olulwimba meerumu atudde ntuusa mutu mutende ndeeta talemwa katonda waffe ekigambo talemwa kyakola mini nti talemwa simanyi balokole b'ebiseera bino oluyimba buluyimba talemwa olutegeeza oba oluyimba because nga bulombolombo bwakirokole ffe tetuli mu bulombolombo ebyaffe bya mwoyo kubikkulira talemwa ekigambo nkifulumya with confidence. I speak with boldness. Talemwa mukama yankyusa olulimi oluzungu ndwogerera ddala oluzungu nduwandiika oluzungu nduvunula katonda yogera mutabuza kya Isaaya agamba mukama yanjigiza olulimi olw'abaayisoma olw'abamawanga jakinoonya katonda w'abalokole tasaaga ayigiriza olulimi lw'abaasoma lw'abaayigirizibwa please ayina amaanyi nayimba nga talemwa era nze teri mbeera yonna enkanga talemwa bw'aba yakola biri saamanya nti mponya sirien ekiro abantu baakomawo essaawa 11 ery'abazungu abaali bagenda okukola olusisira lw'okujjanjaba ekyo simanyi bakiri kubaako ggwe nsaba katonda akukolereyo ekyamagero ekigenda okuddusa abalala ate nga kugwe kireeta ssanyu nkikusabidde wakati mu mafuta gano n'ekisa let it be on you in Jesus mighty name. Kakati abantu bakumulagulo naye ekiro nze nga ndi mu kkanisa kuba nze nalina nagulanga 5 ez'olupapula nga zigula amafuta ago nagagula ngagenda bisa kusoma bayibuli yange ekiro kati nasoma ekyawandiikibwa kye bata rema word rema kyekigambo ekijja instantly ekijja obuzi nekigwawo nabikula musu nagwa kuki Isaaya essula 59 olunyiriri olusooka ye essula gye nagwako era essula eyo nasomako olunyiriri lumu oba 2 nenkaaba amazzi gangampyamu nengwa mu kyaki nenevulungula bwenti okuva ssaawa 4 paka keesa budde nga katonda ndaga naleese omukono gwange nemponya omunaku waabwe Dawudi kyava agamba nti omunaku ono yakaabirira Mukama n'amulokola. Laba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola so n'okutu kwe tekumugadde n'okuyinza n'okutayinza yalinga mpulira kabanzise ebisaayi bya periodi yalinga mpulira kabansuula mu byolo ebyo bisaamanya yali ampulira ngangudde mazzi okugwa kufunira ku bidomola yali ampulira leba nti mu mutwe yali awulira yali alaba nga nzijanjaba maama nga addukana yali alaba nga nkwata ebitole by'ennyama evunze yali alaba nga ndi ebiyuunyo ebivunze yali alaba enkolokolo ebbumba bunkutte obulaga ebbumba yali alaba nga nvuddeko eddiba olabbi yali alaba yakiddamu ku buli kiro saamanya waayita emyezi 2 nga nkyamira ebiweke nayubukako eddiba waliwo ali ku mukutu guno gwa Unique Media ngomanyi kye bayita snake omusota gweyubula ne gudda obujja ne gwesusumbula mu kikuta nkulayirira nga ntya Katonda navaako eddiba nga sikini esasambuka nkalu nze nebigalagamba nga nfuna sikini eva mu ggulu nze obulamu bwe nnina nze n'omubiri gwe nasigwa mu nkubuulira omubiri gwe nnina eddoboozi lye nnina kana amannyo ge nnina ga reserve kusa gaagenda sekiti enoteri walinawo ekinnyo kimu ekigaaya sirina buli kyolaba nnina kawe ekisidda mu nnaku kya reserve era nze omuntu yenna bw'aba mu nsi muno nga aliwo okunnyamba anyambe
nsobole okuweereza Katonda wange ntuukirize Mukama bye yayagala nkole. Basebo ne bannyabo, emyezi 2 bwe gyayitawo ne njubuka eddiba, Paasita Mukiibi Emma yennyini ye yankwata. Omusumba n'anvuga teyanteeka mu bbuutu n'antwala ku Maudi May oluvannyuma lw'emyaka 8 nga neebaka mu kyaki ng'embwenfu mukoka mpita mu nsiri zinnumye sikinya eringanga ya kisaanyi. Waliyo omusawo munda mu kaluumu ku Maudi May waggulu mu miti yankebera oba mutanga Margaret obaani n'agamba Musumba nti Kawuki Robert talina siriimu negative. Ne mbuuza Musumba agambye eki nti tolina, nengwa wansi bawe enkoona ku semiini nenzirika ne bampujja nenzira engulu nga bampujja n'olupapula n'ekitabo. N'agamba talinawo naye mutambuze mu malwaliro. N'agamba Ntebe simanya biki, Ntebe grade B, Ntebe wa, nga mpisaayo emyezi nga 2 n'antwala nga buli gyantuusa tewalaba siriimu. Naye abaakawaŋŋamula be baayo ekikenda mu International Hospital abo bagamba tumukomole, mala omukomola tumugye simanyi ennyama mu njala, banzigyamu obunyama mu njala n'obukata obw'obulobo mpise mu bulumi ne bansikayo obunyama nga seri kunsanyalaza bafumitamu tyu ne baloba. Katonda ali mu ggulu era Katonda ali nange. Ne bakebera ennyama ezo zonna ze baggye mu nze nga simu tebamulaba, ne bajja omusaayi wano simu tebamulaba, ne bagujja buli w'omanyi nti gubakakasa simu tebamulaba, ne beegatta ku bipapula byagali amalwaliro amalala. Kati olwo ate gano ag'ekesisa agaziga boomi nga ago sibala. Nga mwalaba mu bitundu ebyasooka ne mulaba empapula zaffe. Bassebo ne bannyabo, I'm not here to prove you oba kukakasa kirala. Nkulaga maanyi ga Katonda yakutonda. Toddanga Katonda n'omunafuya n'oga nti awonya omusujja. Ekyo takisobola. That's not God. Bw'aba takuwonyeza tetegeeza nti si Katonda. Is God. Ne bw'omusaba nnyo sirimu n'antawona era Katonda. Teri mbeera gy'oyitamu jja mujja kulevu. Yakuba Katonda. Tomunafuya. Never make God small. Katonda tomufuula ng'omutono kyabulabe kito kyakive. God is big. Bassebo ne bannyabo bantandika okuntambuza amalwaliro. Jjukira nze nga sibanga na mukazi yenna mu nsi nti nsiiyiza ono ye musiiye ndi. Ekisooka abantu be nali nakyawa mu nsi yonna babayita bambala sikaati na biteeteeyi bakazi. Sirina kirungi kye nabafunamu nga nkula. Omukazi ali ogwo kamwawule mubo ye yansanga ku malaalo n'aŋŋamba tugende Yesu olokoke. Maama weeti oyo muzira pozi n'omukazi omulala ye maama eyanzaala kuba ye yanzaala ate n'afa n'ava mu bakazi bano ye n'afa. Kati ne wasigalawo nga balasi balinawo kakwate. Naye nkulayirira bankola byonna kati nga nze bwe mba mbuze enna gye ndaga sibuuza mukazi nti maama ndagirira manyi talina kyajja kuŋŋamba. Noonya omusajja oba muvubuka ndagirira. Nze ng'edduuka bwe ndirengera wali nga lirimu omukazi sirigulaako. Bw'abaawo omukazi ayimiridde ku dduuka ne balya musajja ninda n'avaawo nenkyamawo engulawo ekibiriiti. Nkulaga how hatred obukyayi gye bwali buli. Kati Yesu alokolera ddala. Ne bagamba nti Yesu alokola, Yesu awonya. Namponya ate nandokola n'omutima guno gwako ekigalagamba ky'obukyayo n'empasa. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati ntambudde si wano wokka ku Unique Media waffe wangi ngenze juzi wano mbadde TZ naye ekintu tokimanyi testimony ku Luganda. Abaswahili bawulire Oluganda tebamanyi Luganda ago mafuta. Ngenze kwa Yesu tebamanyi Luzungu. Ngenze kwa Yesu ekirala kuyimba ekirala kubuulira. Bw'oba oli ku gurupu ng'oli eyo kyama olina siriimu, mwana wange oba oli musajja oba oli mukazi mira eddagala. Eddagala eryo limire nga bwe baalikuwa.
tolibuusa. Bw'obanga wakkiriza Yesu nolokoka, ekyo kyokola kirungi, saba Katonda. Tetumanyi yandikujjukira. Sokkayo eddagala olyoka osiibe ng'osaba. Sooka omira eddagala lyo mu linnya lya Yesu. Kakati nze amalwaliro, teri ddwaliro, eddwaliro liri Mengo Hospital, ninayo dokita yaŋŋamba bw'ati nanga nti naye gwe sidda mu nnaku, gwe Kawuki Musumba, gwe tetumanyi kyabaawo. Nagamba balokole babeera mu kyaki, nagamba bawonye naye nga tebawonye. Obukasima nga bwasirika, naye gwe emyaka kati 16 n'okusoba. Omusaayi gwe nnina Katonda yampa matiriya endala mu sitowa. Gwe naawulira kkiriza nti mu bulamu obwo Mukama wali akutonda yapurizavingayo ebirala ebibyu. Tebiweddeeyo, waleme kubaawo n'omu akumalamu manyi nti gw'oweddeyo. You still have chances. Katonda okugenda mu sitowa y'eggulu n'akuwaayo either kibumba kipya, either nabaana ndala, either mawuggwe malala, either mutima mupya, busomyo mu magumba, sisitimu nga bweriyo omubiri n'omwoyo agirina. Lwaki bano bakola amasimu ne baba ne sipeya? Amagezi ani yagabwa nti kiyinza okwonooneka? Katonda yagabwa. It was God. N'olwekyo bw'aba yakolera nze ebyo, nze sirina bintu bya nsi eno bitukwatako n'amaaso ne tutya, naye nina obujulizi. Nina Katonda akyusa omusaayi, sinnakugukyusa, aleeta akapiira n'ayiwa guli n'agukenenulamu n'omubiri n'agwoza n'akupakiramu omusaayi omulala. Nze kye yakola ku nze, nanjubula sikini n'ensigaza nkovu namalibu. Nali ntuuse kwesa, saabanyumiriza. Musumba wange oyo ono weene Mutungo yakeeranga essaawa 11 n'ekitundu, n'ajja ng'alooza nafiiridde mu kkanisa ye. Ng'owulira mugere mu mbiriizi akuba bukiikakiika kibaligabaliga pa emirundi ng'egi ne weenyoola zokukosabe. Ebyo byandaga pasita talina kuba mukwano gwo, pasita alina kukuteeka mu magenda go. Era bwe make your pastor your friend n'ofula mukwano gwo mumanyira. Teyabaako mukwano gwange yaŋŋamba kye nina kukola, teyansabirako mbuwana sirimpa. Ye yali ayagala nti amanyi nti bwe nfa, omulenzi yali ku kyaki Charles Serwadda, twagenda naye waffe n'amugamba manye wenziikwa, singa mumaite efiira mu kyaki banteeke kabanga lepaka. Kati okujjanga okunkyeka nalooza akanaku kali kafudde. My friend, saafa. Byonna ebyanneesimma okunza tebyanzita. Nze mbulira enjiri nnyo, ng'oggyeko nti ngenze mu nsi eyo ng'ezo ez'endala, naye mu Uganda kawabe ku kkubo. Kampala yonna emanyi nze gw'olaba wano. Budde enjiri emyaka egiwera 9 n'okusoba mu kibuga, nga si mizindaalo, njiri ya mimwa. Enjiri ngibuulidde, Yesu muwulira, Yesu mulina, ntegeera kyategeeza, manyi okumulinda, manyi okubeerawo nga nina. I know how to live when there is plenty, and I know how to live when there is nothing. Katoye Katonda, ngenda kusabirako essaala gye mpulira ku mutima gwange. Ne bw'oba olina byonna, you need this prayer. Ngenda kusabirako kubanga nze amagombe nagalaba. Abantu buli kika kya muntu nkirabe, na buli mutima gwa muntu ngulabe. Mizimu kikye sirabe, biteega sibanyumiriza biteega. Jjajja wange oyo nyina abayindasikovu yali yava bulungi. Kati waliwo ebiteega ebimesa ebyeru byatulumbanga nnyo ne maama nebidde ne byalula, ebyo sibanyumiriza. Mpozi olugendo olulala nga nkomyewo nfunye chance ekomawo wano. Era njagala omuntu yenna ng'olina n'ebibuuzo, bw'onooba okomentinga mu comments zaffe abooluganda, tubuuze n'ebibuuzo.
nzikiriza nja kukomawo ate n'ebibuuzo mbikole ki biddemu ebikwatagana ku mbeera eyo eya siriimu, omuntu abaawo atya, omuntu asavaivinga atya, nabyo nja kubiddamu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ombuuze ku bamaama abansula mu ttooyi oyo kamwogereko katono babanga obudde we buli. Maama oyo munnange yagwa eddalu taligudde leero, emyaka giweze mingi okutandikira ebuwama okugenda mbizinya, kugenda mu kibukuta, kugenda kulidda ekasinde, genda busanke ikweta, abeera okwo n'ebigoye ebivundu ku mutwe emiwa mukadde nnyo eyo oyo. Ekyawandiikibwa kyenkulekera kiri mu Mubuulizi Omubuulizi essuula Ecclesiastes chapter 10 verse 8 to 9. Mubuulizi agamba bw'ati nti asima obunnya yabugwamu. Haleluya. Asima obunnya yabugwamu. Omubuulizi essuula 8 olunyiriri lwakumeka. Omubuulizi essuula 8 olunyiriri lwa 8. Omubuulizi essuula 10 lwa 8. Asima obunnya alibugwamu era awagula olukomera omusota guli muluma. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati kitegeeza nti bali baasima obunnya ne bansiba mu kkute ne bansula mu ttooyi ne bagwa eddalu. Nze amasannyalaze gankuba obwongo naye abasawo bannyambako n'entereera. Waliyo gaasi mu ttooyi, waliyo amasannyalaze mangi, waliyo omukka ogwokya nga n'ebyenje biddukayo. Ebyo byonna byambaako. Katonda ayimuke buli naayogeranga. N'olwekyo nsaba mbasabireko. Ebyandikwa biri bye mbawadde etandikwa Mukama kyankakasizaamu kyamponyeza Isaaya essuula 5:9 olusoka ne Mubuulizi essuula 10:8 olugamba nti asima obunnya yalibugwamu. Weena ali gy'oli ng'oli ku mukutu gwaffe guno ogwa Unique Media, wanika emikono tusabe. Wanika emikono, kkiriza wamu nange weena kyoyagala eyo Mukama akukolere gwe tofaayo, kkiriza nange kyandibanga si kinene ebanga ekyange ku levo yo kinene. Katonda ayinza byonna mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Oli Katonda omulungi, oli Katonda omwesigwa, oli Katonda omukulu, oli Katonda omuze ebintu byonna. Nkwebaza ku lwa Unique Media ne gurupu yonna ne management yonna bonna, Mwami Samike, Mwami Roland n'abalala bonna Mukama, abalala abatulaba, abalala abatusapootinga,
abatuwa nga tugenda okukola charity, buli muntu yenna ayimirizaawo Unique Media eno. Mukama mbakwebaliza era kyenva nzijja Mukama ng'omuweerezaawo ng'omusumba gwe wanunula olw'ekisa gwe wayagala olw'okukkiriza ate alina kindi ate alina yali zero yali akupupu eyakola byonna yali akubisaanyi. Mukama nondekawo nsaba ku lw'ekisa ekyo nsabira buli ali kuno omulwadde aweddemu amaanyi kuba nze wampa ekisa kyakuwonya kubanga wamponya nange. Nsabira omulwadde awone, nsabira omugumba azaale, nsabira omulwadde atereere ove ku kitanda ekyo weetika ekitanda ky'otambule nga bwe kyawandiikibwa nti Yesu ne bamuleetera omusajja akoozimbye n'agamba olw'okukkiriza owonyezeddwa weetika ekitanda otambule. Buli anaalaba Mukama pulogulaamu eno ey'olwaleero olw'okukkiriza kw'anakkiriza leka ekitanda ekyo akiveeko, eky'obuwuulu, eky'obugumba, eky'ekibi, eky'ekizikiza, buli kibi ekimwesibyeko nga takyagala leka akiveeko, leka asumululwe, leka ateebwe. Amaanyi ga Katonda agamponya ttooyi leka geeyongere galabike mu bulamu bwe. Mukama tugenda okukomawo wano nga tukomye mu second phase ey'obujulizi buno. Mukama okubongerayo wawe tuti kati wawe ndi. Mukama wabeerewo obujulizi obunaawulirwa mu comments, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana gw'endiga. Mukama nsabira Unique Media eno ogyongereyo ogikulaakulanye, ebirooto byayo ebigirimu Yesu obiyimuse, Yesu obibbulule, bive mu birooto bifuuke reality, bifuuke ebikwatirako ng'omwana Yesu bwe yali mu bunnabbi n'amala n'ajja mu buliwo. In Jesus' name nsabidde abalwadde baseeremu, ndagira amaanyi agawonya, agabuza akawuka, agakyusa omusaayi, agajjawo okuduulirwa, agajjawo okusekererwa. Mukama bagamba nti ennaku zino bunaaniriza naye omuntu taba na mirembe kubanga aba amera ekiweke kyatalivaako. Mukama kolayo ekyamagero eri omuvubuka, eri omusajja, eri omuntu oyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli muntu yenna n'agamba nti amen. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo tukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eyaleero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo Ayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. God bless you. Mukama abeere nammwe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.